ebipya bizuuse ku mwana muwala Faith agambibwa okubanga yeetaba wamu ne MC Cuts. Kaakati nno kizuuliddwa nga mwana wa musumba. Akazito keeyongedde yosinzidde nkubuuza kwebale nnyo beddala okuvaayo okugobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundo okola kyamaanyi genda ku mitimbagano gyonna www.kampalamediatv.com, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'emitimbagano gyonna tweyongera okubanga tukuweereza yonna gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kaakati ageeyongedde obaolyawo kubanga gabuna wano ne wali njagala okuvayo ne nkutegeezaako nti ge ga mwana muwala Faith kw'ossa ne mwana mulenzi MC Cuts oba ag'obuzaale Edwin Katamba bassebo ne bannyabo agagenda mu maaso okubanga gabuna wano ne wali. Bano kiddiridde mwana muwala yagenda mu maaso okubanga yeetabira ddala mu maka ga mwana mulenzi MC Cuts obaolyawo ne kiteeberezebwa mbu alabika ate yakola ebigambo biri eby'okulamusa ku mujaguzo. Wabula mu kaseera kano mwana muwala Faith eyali aligitanga ennyana ng'atambula yeerigguula atambula yeegiriisa, njagala okuvayo ne nkutegeeza nti obaolyawo obulamu obumusangiddwamu mu kaseera kano bweraliikiriza, era wano ekiviiriddeko abalabi okutegeera nti ono yalinnya mu kaveera oba embwa y'ekatwe gy'omanyi nnyo enkambwe eteekwa obbanga yamuluma. Kireese bannansi nga boogera ebigambo bino na biri. Wabula okusinziira ku MC Cuts yagamba nti mwana muwala Faith ono mutamiivu era olw'okubanga mukwano gwe nassaako obutamiivu nti buli w'atamiira agenda mu maka ge n'abeera ng'awummulira eyo nga ye mukwano gwe, n'olwekyo avuddeyo n'asambajja eby'okugamba nti obaolyawo yalamusaako naye ku mujaguzo. Okusinziira ku mawulire ag'ensonda enneekusifu tukikakasiza bwe tujidde ku mpewo nga mwana muwala ono kitaawe musajja munnaddiini era oba gw'osobola okuyita omusumba ow'abalokole ow'ettutumu omwatuukirivu. Mu katambi ke tufunyeeko kopi tuwulidde taata wa Faith nga alaajana mu kulaajana okusinga okubeera okw'amaanyi ng'amutegeeza nti yamukoze eki okumukuba omuggo ogufaanako bwe guti okuyingira mu bikolwa ye by'ayita nti si bye bimugwanidde okubanga abeeramu ye ng'omwana wa munnaddiini eyandibadde ow'okubeera ekyokulabirako. Mu bubaka bwa MC Cuts of course yalaga nti Faith wabanga yafuna akawuka ngamba kamukenenya nti aliredde okumuyamba obaolyawo okumutwala agenda abenga amira ku ddagala. Zino ensonga zikutte wansi ne waggulu. Of course ffe twakugendedda ku ground okukolera okufeffetta n'okuwa ensonga zonna nga we zisinzidde. Nkugamba kola ekintu kimu, subscribe ngo sharing comment ngo gene ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com tweyongera okuweereza. Yenze Ssemaganda Moses Soap ku Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.